mukulu kaziringeza kiki ekivaako ebyobufuzi okubanga bitamu sente zetugenda okukulembeza kyekireeta ekyo nga tetunnatuukakka byaka kirimu asebo moderator webali nnyo webalire ddala ensonga eno bwe tuba tugyogerako tuteeka ogitunuulira in a broad way. Omanyi sente waliwo kye tuyita sente zisaanidde kubanga akaluteko kagendamu waliwo okwewandiisa kwetaaga sente okuba posita zeetaaga sente caravan zizino zetukola campaign trails zeetaaga sente kuba emmotoka zeetaaga sente abantu abateeka mu pikipiki okulaga mu laalu eri abantu bagenda okulwa. Waliwo sente eziyitirira ekyo kye tuli mu kwogerako budde buno nti amazima tukkirize tugaane ng'otunuulira ebyobufuzi byaffe gye bigenda nti sente zibimaamidde. Batandise n'okutiisa abantu nti omuntu atalina sente tosobola kwesimbawo kuba buli lwolowooza ng'olina n'ebirowoozo ebirungi bigenda okutwala ekitundu ky'omu maaso tuuka n'ogamba naye okusinziira ku busente bwange bwennina ate nga tebujja nakumala ndagawa. Kati ne tusigalira okuba nti abantu abo balina sente be bagenda okuba nti badominatinze politics wa Uganda. Naye lwaki tutuusaawo ngenda kuwa ensonga zange esookera ddala kwe kuba nti ebbula ly'emirimu. Ebbula ly'emirimu weesanga nti famire etuula ne bagamba nti yiga Muhammad ono nti yamaze okusoma naye emirimu gibuze. Tuyina akasente twesondesonde ng'ab'ekika. Ne beerabira nti senga akasente ako ke bagenda okusonda bakamuwa ne bagamba atandika omulimu. Ne bagamba nti twamutandika n'emirimu gy'akola ki gy'agenda. Naye waliyo sente ez'obwereere kubanga bw'obala sente MP z'afuna mu kisanja kimu afuna akawumbi ka sente. Kati ne bamanya nti tugenda kuteekamu sente meka kyokka nga waliwo n'abateekamu ezisinga akawumbi. Zeezo zagenda okufuna mu palamenti myaka emeka? Myaka 5. Kati ebbula ly'emirimu omuntu lwatunulira opportunity eriwo ey'okwesimbawo atitunulanga obudde obwo nti ekifo ekyo ekiri vacant nti balanze ekifo ekyo kati esaawa nveeyo. Omanye ebintu bibiri biri mu kwevuganya kati tulina okuvuganya okuliwo okw'ebigambo n'okwa ssente nti weesanga omuntu ayina ssente ate ye ebigambo biba bitono nga panelist omu bw'agambye nti omuntu ye bw'alowooza okuba nti nina ssente ebigambo nja kwogera bitono ngenda kukozesa ssente naye ate awo ne Uganda yavaawo mu kalulu akawedde tulina be twalabako abaali balina ssente nnyingi naye ssente bamaliza baziridde era ne batabawaaki kalulu. Kakati mu kino embeera eriwo ey'essente nga NRM gavumenti yakitunuulidde. Omanyi NRM gavumenti etunuulira ebintu ng'ebitunuulira mu maaso. Pulezidenti waffe yavaayo chairperson wa NRM nanti okuvuganya okuyitiridde okwa ssente kisussizza okuba nti kigenda kwonoona politics wa wano. Bannayuganda bangi abatunuulira nti bw'oba tompadde ssente ensonga y'okubiri kituna nti mu bana abantu betugenda okugyamu akalulu naye banyini batuleetera okuba nti abantu babalowoozesa okuba nti sobola genda mu kalulu nga sirina ssente. Ogenda n'ogamba omuntu n'omuwa byogenda okukolera ekitundu kyo bulungi nnyo n'obalaganya bakolera kino ebyo byonna tubiwulidde naye otulesa otya. N'abalonzi bennyini batufuukidde ekizibu nabo bakulembeza ssente abalonzi kubanga bwe bamala okutegeera nti tutwala memba wa palamenti tukulondanga meeya tukulondanga division meeya tukulondanga kansala nti oyinayo akantu kofuna bakulaba nti bo bali mu kukuliyetingirawo omulimu kati bamaliza abagamba nti byonna tubiwulidde naye otulesa otya. Okitegeera tutandise okufuna abakulembeze ab'ekibogwe olw'okuba nti nno baleese ssente ne bazibawa mwe abalonzi ne mutandika okubanga mukomplaininga nti otwamuno tumaze emyaka 5 tetumulaba mwe ne mwerabira nti bwe yajja obbasaba akalulu mwamusaba ki? Mwamusaba ssente. Tutandise okulabira nti abantu abagenda mu bukulembeze batandise n'okutunda ebintu byabwe. Kitegeera n'amala n'atunda ebintu bye n'amalira nga Katonda bamuyamba n'aba ng'ayiseemu n'agamba sikyadda mbalonzi emyaka 5 kansooke nzeewo bye nakola ki bye najjawo. Mu ekyo kituleetera ki? Abakulembeze bangi nammwe abalonzi tetemugenda kufuna service delivery. Tutandika okuba nga tulonda nga tugamba tulonda omuntu agenda tukolera ki? Tulonda omuntu kiki kye tusuubirayo? Bazawe abalonzi abo balaba ensonga eno ogiraba nti ne bana abagenda mu politics nga bakozesa ssente
naye teri bantu basinze kuba nti no baleeta okuyetengawo politics wa ssente nga balonzi betujja mu kalulu. Bano abagenda mu kalulu butu kyali badde ekizibu kyabwe kuba nabo baagala okuba nti no bafuna akalulu nga bannyonnyodde abantu. N'ekibi nnyo okumala okunnyonnyola waliwo abantu abalina ensonyi nga nze bwe njija ne nkunnyonnyola ebigambo byange ne mala bikunnyonnyola ne mpula bye ngenda okukolera ne mbanga nkyokusiibula at least akasoda era obaliza bw'ovaaga oyo tetujja mu wakalulu oyo agenza obugenzi kakati at least olekawo ejjamba olina kyoyogeddeko nti bw'otunuulira basekememba baffe bano bonna bagenda mu kalulu bataddemu ssente empitirivu kubanga bw'otunuulira buli sekememba ataddemu ssente naye nga tebatulaga eri gye bagenda okukiiko teriyo wadde kikumi kati olwolumu nange enziraawo ne ŋŋamba nti kiki kino ekireese kino ensonga ey'okusatu ekireese ekyo be bantu okuba nti alina ssente buli kimu kyeyeetaaga akirina ng'anoonya feemu twalikise tutya mu etutumu anoonya tutumu nti ssente aziwaayo nga naye negyagenda tagenda kufuna ki tagenda kuzifuna anoonya kuba nti ndi mmemba wa seeke bwe naatuuka ewantu bannyanjulangaani otegeera kati ekyo abo nabo weebali ekiraasi weeri kubanga memba wa palamenti alina kyasuubirayo seeke memba tebafuna musaala naye era ne bamemba ba palamenti obalaba nga bateekamu olusi kingi ekisinga n'omusaala gwe bagenda okufuna entoto. Kakati omanyi nti osobola okumpaayo bamemba ba palamenti nga basatu nti bwe baamala okubakuba akalulu baasigala mu mbeera ennungi gye baalimu buli abasinga bonna bonna bamala okuva mu palamenti basigalirawo. Otegeera nti buli kaseera buli amanya nti buli myaka 5 lugiggwawo zonna zaakoze azizaamu. Otegeera buli myaka 5 lugiggwawo buli kamaze okukozesa konna akazaamu ne weesanga nti emyaka 5 giweddeko bamukubi akalulu naye asigazizza ki gwe ne weebuuza noga naye omusajja ono twamuwa emyaka 5 gyasooka ntumuwa 5 gyaddako kiki kyalina. Teriyo memba palamenti gw'otulaga nti obulamu buli bwe yalimu ng'atambulira omanyi waliwo n'embeera etulimba balinga bakozi ba gavumenti nti obeera mbulamu obulungi ne bakuwa emmotoka ennungi ne bakuwa nga tomanyi bbeeyi y'amafuta n'obeerawo olunaku lw'otandika okuba ng'ogenda ku pampu n'otunula ne kuki ku mita nti lita ya mmeka embeera etandika okuzzaayo kyobalaba nti nina kyensaba waliwo ebintu bibateeka okuba nti Uganda budde buno ebizze engulu ne tumanya nti omuntu yali badde akola ng'amanyi nti olwaleero akola naye olwali kyakola ekyo kiyinza obutabeerawo. Kankubuze ekibuuzo abawuliza bategeere lwaki nabisobola ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo bisobola okuzaala abaweereza. Ebyobufuzi ebifaanana bwe biti can such a politics produce service providers? Tosuubira mukulembeze mulungi kubeera nga ogenda muntu omulaba. Abakulembeze abalungi beba abakulembeze abasigalayo nga tebalina ssente zigenda kubanga bibatwala mu bifo ebikola bintu ebibakola. Ngenda kuleetera ekyokulabirako bw'otunuulira opposition emyaka nga 2 emabega abaaliwo va kuba n'opposition abaliwo budde abali mu lakizale gundi omusanga yenna ali mu motoka ya bugombe ayambala bulungi. Opposition omutuufu luli bwetwamanyanga ti opposition omutuufu nga nga tegudde olubega otegeera nga esaati esaze ekiki naye ng'ebigambo bye ne bajja ku radio biwulira nogaa nti omusajja oyo ng'ayogera buki bulungi. Kaakati ab'opposition nabo bennyini tewakyali njawulo na bano bakulembeze bali kibiina kiri buyinza ne bano bajja kutegeera nabo bagenda bafuuka kuba nti no bakola ddiiro nti twanoonyanga luli abakulembeze abaki abalungi era nga omuntu wajjanga okwesimbawo wabangawo obukwakulizo nga bamuuza omwami mumalu yazze kwesimbawo ku bwa division naye nti ani amuzaala ava mu nnyumba ki otegeera kati wakyaliwo ebyo bukasi tojja bagamba ayinamu kasente kutegeera kuba batuuka n'okugamba olina ssente zinaakuuma akaluluko totugenda kaku n'olina ssente nze ngenda kuleeta ekyokulabirako twamaliriza akalulu kubanga ffe bakansala ffe basembayo okulonda akalulu bwe kamala okuggwa abantu bonna kuba waliwo okuba akalulu nga abantu bonna bakakuuma baagala sebo ku ssaawa envanyuma ze baŋŋamba sebo oba tolina ssente tugenda kuuma akalulu jjuka tubadde mu campaign
obudde buwedde sikyalina wadde 10 ng'abantu bana bw'oba toyina sente tugenda kukuuma kaki kaluluko kati kiki wali oteeka okukola nze nteekwa kunoonya sente nti mwami wuma luti mpolaayo at least akakadde za kuuma kalulu naye nze agenda mu kalulu kuba akalulu ono zaala gye neewola ku mwami wuma lwa kalulu ngenda kafuna oba sigenda kafuna. Now another point kyenjagala okubuuza, can such politics manage a free and fair elections? Ebyobufuzi ebifaanana bwebityo bisobola okuteekebwateekebwa mu bw'okuteekateeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. Lwaki nkibuuziza wano bwe mbadde aba NRM nga mulonda zibadde structures nabiwulira mugoomunkuubo waliwo gwe bagamba yatwala abalonzi enembala igongo n'abatereka eyo baavaayo nga bajja kulonda naga mulye munywe mwebake n'ebyokusula byonna byange naye nga yali agenda kufuna mu kubeera chairman wa NRM wa district ekyo ekifo nakyo kiri wathe okufulumizaako miliyoni 4,500 kakati yensonga eyo gyenkuzizaako nekugamba nti abamu banoonya ffeemu ate nange bantuteko chairman ate waliwo ebifo ebyo kati chairman wa district tugezeemu chairman wa district wa NRM ng'ogyeko wano ewaffe mu central ogenda mu Ankole region kyamaanyi nnyo asalawo na kinene nnyo abawamaanyi nnyo nga bw'okiwulira omanye ebintu nabyo bivaalinga chairman wa NRM mu district asobola okusalawo era akomandinga kuba bintu bingi byasalawo n'agamba nti kino tekijja kukolebwa mu district yange okitegeera kakati abantu okuba nti spendinga sente mu kifo kyolaba nti nkutuufu aspendinga naye nga influence eyo kyembuuza fine that influence is okay is it worth the money nti Katumba agenda kutunda n'ennyumba ye atunde n'emmotoka ye akakasente afuna obwa chairman kubanga agenda kusalawo nti temusooka luguudo lwa Munnakayiba musookerwa mu Kimaanya mukati eyo influence emutunze ennyumba kakati mu Uganda neyeewola ne Wamanerenda obukadde bina mu Uganda wano sebo moderator oteeka okumanya nti waliwo abantu abalina kye bayita sente nga tebakyaziterekana mu banka ng'abantu sente bazirina kira kyobulaba nti olwolumu nzirawo bulijjo manyi kiboozibozi abantu balina sente kyobola eggwanga lino lyo libbiddwa waliwo gubaŋembo agalawe ekikaali bafunayo olunaku ne bazaanikako emanju eyo bagula n'eddagala ne bazifuuyirako leka naawe bino tuteeka obyogera nti problemu eri wano abantu babbye sente eggwanga Uganda lirina sente kubanga ebintu ebimu bonna abantu baagala kubyogerako naye eggwanga Uganda lirina sente ate abantu babbye sente eza gavumenti kyobola President Museveni alina ekizibu President Museveni agezezzaako nga bw'asobola okulwanyisa enguzi naye ate abantu abamuleetinga down be bantu abamu bano be twalibadde tusuubira nti bateeka omuyambako kati era be bantu era kyobola nti oyogedde nti ekifo nga tekiriko musaala yapasoni wa NRM naye akulaga nti atutta abantu igongo kufana kuwona abakwese eyo gwe weebuuze gwe ekifo kyotagenda kufunamu ssente lwaki okiteekamu ssente ezo yo zijjawa kyobolaba nti okusipendinga ssente kwalitandise okuba nti nokunoonyerezebwako mu Uganda wano nti gwosipendinza ssente zino ye what is the source of the money oli kuredi obudde oyo omuntu wa bulijjo abiri munyazi ezakayita ku mukaka sikabya sitakizindala tutuuse tutya wano oba okulonda kwonna bwe tubeera nga just tuli mu kwekaliza wano nga newalala bwe bibeera manyi Nyerere oyo baŋŋamba olumu yatuuzaako kabineeti ye ndooza baliwo akamalu naga nti amanyi nti ali mu lukiiko luno nga azize kunoonya ssente akwata olugero olwofuluma wano genda okole bizinesi wano twaze kuweereza naye omuntu ajja okutuweereza omuntu ajja okuweereza eggwanga ne beewana n'okwewana musebo mu speech beewana nga bawa speech ng'amanyidde ddala nti yateekamu obukadde 4 okufuna ekifi naye n'omusanga ku kazindaalo njagala okwebaza pulezidenti okumpa omukisa guno okuweereza eggwanga lyange tuga nti yagukuwadde gwa yagula omugule ogulirira ki okugenda okukola obuweereza what is that tutuuse tutya wano kakati ensimbi mu byokulonda zigwa mu bintu bibiri
waliwo omutendera okuyamba okutuuka ku bantu ogwo tuyinza okuguleka oli atuula wansi na designinga campaign strategy netuusa ku bantu tutegeera nti ngenda kukola campaign embalala neetaaga amafuta agagendayo neetaaga abantu 20 benja okuba nabo twetaaga ekifo twetaaga n'ebyokulya ebyo nga nsoose n'ebiteeka ebbali kubanga ebyo marketing bikkirizibwa gulina okumanya obujaba ogenda okufunya obwongo bw'abantu okukkiriza nti bwosinga naye waliwo ebirimu nga state yebitegese kati okuwanika emiwendo gy'okugenda okunominatinga yeeta obukadde 2 omuganya wa president yeeta obukadde 10 yeeta obukadde 3 obwenye ekifo ky'omubaka wa parliament naye nga nabo bakimanyi nti ebirowoozo tebiba na ssente ebirowoozo biba birowoozo natalina ssente aba nabyo nolwekyo ekyalibadde ekyamagezi ekukakkanya emiwendo gy'okwesimbawo okusobozesa abantu bonna abalina ebirowoozo okusembera ku mmeeza mweteebereza singa kwali kuba na ssente okufuna buyinza Mwami Museveni yalisobodde okwesimbawo mu kinaana yalisobodde okubaako kyayogera yalinaki muje kinaana ani yageriye teesa we yamukubira akalu yalinaki musajja naye yalina ebirowoozo yali akola ki nga bitegeerekeka babuulira anti kugambye mu bya ssente tugenda ku ssente ngezaako okulaga nti buli lwoteekawo omuwendo gwa ssente ogususa obunene ozibikira ebirowoozo ebirungi kubanga emirundi yakamukuba yali asinga ssente oba ye yali omwavu emirundi egisinga obungi abalina ebirowoozo mwatu ssente zo tebalina abavubuka babale bakwanyi balungi naye tebalina ssente naye balina emboozi omuwala amutuuza n'amubulira ensonga n'alabanga ebintu ebiriyo nga gyebituufu twabanyumyangako nga nti oyo atuuzaawo omuntu n'amuliisa obusubi ne bavaawo n'oga nti ente gye baadde basibyeyo oli bwagula obusubi bwagula akalala ng'emboozi ekudde amakereni naye nga tebalinawo ssente kititegeeza nti si batuufu nnyo naye kaakati ekyomwana kitadde ku bbali ekyokuteekawo omuwendo gwa ssente okulemesa abataziina okwewandiisa kuba kyajjira mu bintu bibiri kyajjira mu kulemesa ebibiina byobufuzi okusimbawo abantu ezo ssente z'obuyandi bukadde 3 z'omubaka wa paalamenti ekigendera kyazo ekikulu okulemesa ebibiina kuba ekibiina kye kyalibadde kisimbawo kandidate wano mu gundi political party sponsoring candidate wateekawo nti PFF naye nga PFF gyenteekawo ate tiyampadde ssente nga nze nazisasudde oba ontegedde kakati ekibiina ekyo tekinsponsorinze ekibiina kyali nsponsorinze nga nze nteekayo bigambo te nekiteekayo ssente naye kati ssente gavumenti yazirinyisa nga bakimanyi bulungi ekibiina tekiziina kati bano ebibiina ebisponsoringa bakandidate kiyinza okuba kibi kyokka NRM kubanga yo olumala okufuna kaadi nga bakwata obukadde 5 ba 10 nga bakukola ki nga bakuwa kandidate kakati bakusponsorinze naye kakati nze ngenda okwegulira ebifaananyi nze ngenda okwewa nomination fees nze ngenda okwetambuza nze ngenda okwekola ki kakati mu butuufu ekibiina nyinako kapande bampadde logo nti biteekeko akabonero simu naye bweggyeko ebyo sinaayo kirala akabonero ambuleera nfakute ekibiina nga tinga ambuleera obiwulira nti obukadde 3 wekaadi ebigenda mu maaso gyebiri ne bakansalazi babakubira obusimu ennaku zino nakati kyekiriwo ate bazibawadde tibanazibawo n'okukeereya kyekigenda nakiwulira mukali akamu bidding process ekyatwalizizaamu ku budde asinza okuba ku bidding anagitwala ataddeyo ennyingi kakati naye ate nga ekibiina naye nga bituufu oba otema ekyo tekiriko kubuusabuusa ekituufu naye ng'ate wali ku nomination papers yabonako nti NUP sponsored by NUP sponsored by PFF sponsored by FDC and so on kakati kiba kyabulimba naye tekizze kitya ebibiina tebiina ssente gavumenti yabisiba emikono nga tebiina buyinza kujja ssente bweru kuziyingiza
Nibaga nti ffe tujja bawangayo ku ssente. Naye baziwa ekyo ekibiina kyokka ekisobodde okuyisaamu omubaka wa paalamenti. Bw'otamuyisaamu tobaluwa. Kati ono wabaayo obunafu. Institutions ezireeta ziri politika ezireeta abakulembeze bazinafuya. Kati ne tugenda kuba nakigwanyiza kubanga institutions ezireeta abakulembeze zimaze okukola ki? Okunafuyizibwa. Ne tufuna bakireerese abatataloosi. Nze ndifa nga sifuuseeko minisita. Ateekamu bukadde bina. Bukadde bina, obuwumbi buna. Leka naawe. N'akukuba laale nga yakuze. N'ayita public address system. N'agikuba wali ng'oteekayo omutwe n'owulira nga gugenda guti. Anoonya bwa MP. Anoonya bwa MP. Nabirayo wano Sodo. Alina Sodo Kaguta. Buli waagenda. Oyinza okugamba nti president yajja. Civic events okimanyi bwetuula wano. Ey'ekibiitu. Eyo aha. Ey'ekibiitu nga bw'ogiraba. Gyatwala ku kaalo simanya ani LC wano n'agiwummuza. Leka naawe. Buli walaga kyekyo kyakolawo. Ne baleeta buli kika kya muyimbiri bamuwummuzaawo. Bw'otegedde? Agala okama paalamenti. Akati omulonzi automatically alina kuba confused. Kubanga gatakyalina busobozi. Bano abalala abasigadde baba ojja ozondoka ne amuleerayo. Ojja ozondoka n'olusimu lwo. Nzize n'ekisumuzo okuweesa gukomeeno obunene. Otambulira mu motoka za ono katumba. Emmotoka ng'ogijjeewa. Emmotoka nga wagijjeewa. Oli munnuwa. Nga wagijjeewa. Ajja azondoka n'akapikipiki. Leka naawe. Ekyo kigenda mu maaso. Ng'oli atadde wali ifiti namba. Sifu si yali esemba bwe ebirivu. Gye baalekerera. Omuntu najja ng'alinga emumbwa. Naye azze avuganya eyayina Sodo Kaguta. Akubyewo public address system ng'esobola okugattagatta ono capital w'obulamu bwonna. Eri ku kyalo kimu. Muvyasira abantu bajja kukulaba ng'omunafu n'obujji. Ye ani agenda okuwuliriza gw'amaze okuboleka obunafu obwavu obunyago n'okuwunyako. Ensi bagyonoonye. So ne baleeta ekiboozibozi propaganda balo bennyini. Atalina ssente tatafumita lindazi. Bano abeeraalemu. Naye nga bakimanyi nti akokanyimba naawe. Oluyimba naye mboozi yaabwe. Webazimbira ebyobuyinza, bazimbira ebyobufuzi. Okugamba nti oba tolina ssente. Akubawo kubanga abakuwadde kulya nalo enalemenyabule. Tuula wansi. Ezo sifuddeyo. Bwe tuula wansi abalina ssente boogere. Tugenda tukakkanya ekigendererwa ky'ebyobukulembeze. Ekyo kizira kuba nti biri byonna ebituufu bivuddewo. Ekirala democratic institutions zino bwe zimala okufa, gavumenti yakola ekigendererwa okutta ekigendererwa kya demokulasiya. Kubanga demokulasiya azimbibwa ng'otandika n'abakulembeze ng'otandika naki ebyo byonna baabitta. Ensi teriimu demokulasi. Kakati engeri yokka gy'osobola okufuna abakulembeze n'osikiriza obunafu yeeyo kuleeta ssente. Omuntu bamujja oli naye nga tava ku main. Asigala agira ne bakusimbya layini okuva wano ne munnakayiba. Ebiri. Kati omuntu ne bamukuwa oli tayinza kuwulira. Oba emmere nakira abakulembeze bwe yali kitwala ekkololo nga aba ku nomination. Baaseranga n'ebitiyo ne bakasukayo bati abaseeya abaka. Basikanyiko omusenyu ku tipa. Omusenyu ku tipa nno kali kitegerekandibwa ku tipa. Naye bwetereeza okwata ebitiyo n'osena emmere. N'osena piraawo. N'okasuka mu bantu. Mmere ki eyo? Omujeere. Ekyali nekugwa mu bitaka, nekugwa mu bizzi. Bambi n'obalaba nga bagwa wansi. Ensi. N'oli aguba wadde. N'atuulayo n'agala tubalina. Lwaki nga yeteekateeka babafu ekigendero ky'okufootola abantu bwe batebafaanana. Omuntu bw'afootoka apondooka n'ekitiibwa ne kimuggwamu. So Mwami Museveni ekyo yakikola akigenderedde. Kakati kye tulina okukola kye kiriwa ssente mu bantu okulonda. Kakati okuba baagamba nti tugende bantu bawe ssente tulemese bano twajjako ssente baba opozisoni babajjako ssente nona badde wawa kati opozisoni omutuufu alina okujjayo nga tegudde olubege. Simanyi bakirowoozawo bati zino kubanga zo designs zebalina eri nga yakijja kusubutiye NRM nti bano be balina okuba opposition nga mwavu mmoja nga talinamu wadde 10 n'enjala emuluma. Kakati atusuniddeko katono n'abalonzi be babateekateeka
era bakugamba niwo bakimanyi abantu abalinamu akantu tebalonda omuntu alinako bwali talina budde bagenda kusimba layini bw'aba akuyambye ennyo alonda aka pulezidenti n'akomaawo kati buno obululu obusigadde mwe mumanyi mwerumbi kakati alinamu akasente yagenda okukwata emmotoka avuga abalonzi abatwali ku polling station ezo zonna sente kakati Ssekabira talinawo alina ggaali ne wabadde akampeyini nga musajja watu abadde avuga ggaali n'asomba abantu bameka okutwala ku polling station empitirivu eziri mu disitulikiti y'Ekyotera okufuna obululu bwe nali neesimbawo nga kasa 216 waliwo omu ku bankubire obululu buli eno tonaweereza ntambula abantu basombebwe bagende bakulonde ne bankubira ne bankubira nevaawo n'entendi walwa ne musindikira emitwalo 5 papa nafunawo obululu 15 wakubisiza esimu ezaluwaluwa nga gye salade na 10 yo mpanguddeyo oba tegedde kakati ebyo gyebiri naye abo bwe bali bakyama baati be bateeseteese nti mumuteekeko embeera mumuggyeko ssente asigale nga talina na 10 amaanyi gamu n'otimba ebipande ne babitimbula ne babikubamu ebituli ne babyokya badde ntunulira waliwo lipooti eyasomebwa nga balonkinga road map y'okulonda kuno kwe tugenda okugenda naye mu lipooti eyo yakolebwa kunoonyereza kwakolebwa mu Netherland be bakola ne groups endala bagamba nti mu kulonda kwa 2016 kwoyogerako on average ndowooza mugatuga nti ekitone ennyo buli mubaka wa parliament mu kalulu aka 2016 yafulumya miliyoni eza Uganda 465 ssentebe w'ero C5 on average n'afulumya 237 naye ssentebe wa ero C5 ekikufulumiza si miliyoni 237 ono abagenda zifuna ate yazifulumiza rozifulumya nga n'azifunayo kubanga teyitole yenene naye ekyagenda zijjayo atya kati gwe gwolowoleza mu bantu abatuukirivu muzangeri wagenda kwebeka mu Uganda ebintu biriyo naawe bino byakibba ekikubba ssente yagenda okulonda goni service commission gikaba omulimu tobiwulira mbaabano kwe kutunda emirimu bano babadde tebatula mitole abeebweko tatuulidde ebituulire wano ono kyamanta waffe ekyotera kisekulu bamugana nti sebo omukazi yamukalidde munanga nsasula obukadde bwange 5 kisekulu eno winaale wekyotera ebyabaddewo ekyotera ate kyamujje mu kalulu nga puleza temususeeko omukazi yamukaliddeko era katambula ne ku social media nsasula obukadde bwange 5 nabo bawamumpa omulimu omwana wange timwamuwa mulimu mujja kuzimba kisekulu nga tapira nanga zikala naye nga omulimu gwagenda okufuna sente mmeka taweza kakadde naye asitudde okukadde mmeka bamugamba nti tujja kusooka tukuteereyoko ku ssente bajja kumuwaayo emyezi balinga alias oba isya okadde musomere emyezi 6 advance akati nayitika n'abawa 5 n'omulimu tiyafuna ebyo bibaddeyo newafu ate ate ababawadde ssente kale waliwo bwe basize siriimu abawala nga byonna biva ku ssente zino oli ssente bwana biki olina entebe yo abawala bagenda kujja okusaba emirimu bagenda kusasula bati ebyo bigenda mu maaso wateekayo miliyoni 2 okugifuna kakati gwe kyobadde oga nti entebe erina miliyoni 2.5 omu aleese obukadde 5 ogenda kuba gumu emyaka 5 so bagenda kujja banja tisoyeka gwe babbye waliwo nawo n'ababbiddwa so basente ba disitulikiti ogaba bagita contract bamala bagikuwa olaba ne mu State House Museveni okulaba obulayi ebbaluwa y'omuntu gy'owandiise owaayo obukadde 5 bamundi bayogera kakati ezo sente bagenda bazikuŋŋaanya nabo ne babaawo obategedde so ekyo kyekifudde akalulu akazibu ennyo kubanga kikafuula akazibu nti ono amanyi waanaalira n'ebibala aba yabifunye dda kati engeri yokka gye tusobola okutaasa embeera eyo kisooka gavumenti etulwanirire ekendeeza obuli bw'enguzi omuntu akimanye nti ogenda mu ntebe ng'olindiridde omusaala gwo gwa bukadde 2.5 ba ssente bwa disitulikiti ekyo ekisooka kubanga ajja kumanya nti ntekamu obukadde 5 zigenda kuvaawa naye ng'akyalaba ebituli ebizireeta n'akawunja ajja kukasaamu oba ntegedde n'akawunja ajja kukasaamu ekyokubiri kuba amanyi kajja kuvaayo ekyokubiri tuteekewo enkola ezimba enkola ereeta abakulembeze tuteekewo enkola ezimba
enzija y'abakulembeze nga kisiyita mu systems abatasobola tubasuula ebbali kubanga abatasobola ngali mwami nga bwabadde ayogera wano atasobola ye obusobozi bwe bubeera mu nsawo waliwo ali mu kimanya akabonera yagamba nze ndine Bobi Wine yetoyogera ndine Bobi Wine ye ebyokwogera kwe ye aline Bobi Wine aline Bobi Wine oyogedde kyayiga kyaga nti manifesto Uganda empya ndikolako ke page endala oyo aganze ndine Bobi Wine munono kati ye mulala ate waliwo agamba nti nze sente bazirese mubaweemu basooke banywe musooke munywe kayina abanywa soda bosigale kubanga banywa basigala bakyategeera waliwo abanywa walagi avaako nasimukira ddala kati ennaku zino tulina n'enkola ofuna abantu buli wanaaba olumbi n'ofunayo abanywi bawala gyaba ne basuza abasuziza omufu omunkenke bayima sekabira vakatuwa atamuwa tolina magezi bawogana ekiro kiramba sekabira yalina okukola ki naye ng'ali kuwalagiwa sekabira lwe lufungo kati embeera gavumenti erina okuleeta systems neyamba n'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kalina obusobozi obutunuulira okulonda nga bwe kwalitambudde okugjamu ebyo wanaawa ssente waliwo abaziwa mu bwatu bakoleddwako ki akazindalo njagala kawa mukulu Katumba naye nga mukulu Katumba bwasika akazindalo nzikatiriza byobadde oyogera mu ripooti eri gye mbasomedde yakolebwa mu October 2023 lwe balunkinga ngoza roadmap mu October 2023 basekutale generals b'ebibiina ebyaliwo ebiseera ebyo baaliwo era ne bawa ebirowoozo bino baga nti bino byonna okubyewala tukole amendment mu tteeka ly'ebyokulonda nti sente z'omubaka wa parliament emiliyoni 3 nomination fees zidde ku $500 special interest groups zive ku miliyoni 3 zidde ku $200 ebyo byonna tewali kyakolebwa. That wouldn't be the issue. Naye mukulu Katumba tutuuze twatuuka tutya wano olaba nti kati singa ntwala layini eno gyensomye amendment wano zibaali baproposing kitegeeza nti zaagaana ziyinza n'okuba nga zaagaana ku bugenderevu nga waliwo gye tutakyasobola kukyusa ng'era bula abasajja bwe tusala ebirevu singa twali tulina akabiroga singa twabiroga dda ebyobufuzi bya Uganda kakati byafuuka bya sseeta ekyo kituufu ansi erindi kituufu naye ekireese ekyo ensonga ziwerako naye ensonga esingira ddala obukulu abalonzi abo abeesimbyewo gye bagenda okunoonya akalulu abalonzi baleega abeesimbyewo ssente niwesanga nga atalina ssente tasobola kutambaala baki balonzi era abatalina ssente n'omugamba nti waliwo abantu batudde genda obwogereremu ayinza obadduka kubanga bw'omala okwogera nga oyogedde ebintu bingi nnyo nga bakuga nti naye tulese otya so abalonzi kikulu nnyo abalonzi be batamanyi kyebaagala. Ekyokubiri nti society etandise okwonooneka abatuuliza mu nsonyiwe nendoza kanjogera ekiri ku mutima nti abalonzi batandise okwonooneka kubanga era ne bwolaba nga abaana betuzaala abaana bato nga beesimbyewo mu primary bagenda beesimbyewo kwa timekeeper okuba prefect era ng'olaba ngeri abazadde batandise okuleetamu elementi y'okubisa ebipande eby'amaanyi ennyo kumpi billboard batandise okutwalayo switi kakati ensigo eva waka neyingira omwana ali mu P4 kakati omwana agenda okukula ng'amanya nti omuntu okuwa akalulu kubanga akimanyi nti Ssekabira badde tampagira owa P4 ng'awagira Bahati naye bwe namuwadde switi n'akyuka n'ampagira kakati gwe omuzadde oyigiriza omwana omuze omubi n'omwana akuze nagwo
Watukire Makerere ku university endala yonna okwesimbawo ku bwagiriji oba ku bifo ebirala byonna alina kweteekateeka na ssente. So society yeetaaga tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okusomesa abantu nti tutunulire obusobozi naye ate era n'abeesimbyewo n'aba tukoze bubi kubanga nze njagala kubuulira nze neesimbawo emirundi 6 gy'emyaka 30 ne mu mirundi egyo 6 omurundi ogwasooka nga nkyali muvubuka nendafuna abuganya naye bwe namala okuyingira mu bukulembeze bye nali nkola byantundanga nayita mwana mpozi tewaddamu kuvuganyizibwa kandi nabana abavuganya nabo oluusi batukola bubi kubanga mufo ky'okuteekateeka kikyogenda okukolera abantu basobole okuwa akalulu nabo batwalanga lonsa nga tebalina lupapula tebalina biki bagenda kukolera bantu ate nga n'emitwe batutemyereere nga n'ebyokugula tebabirina naye ng'ensawo yerimu akantu kubanga Ayuma wali munnamawulire abeegwanyiza ebifo by'enjawulo batera okujja wano naye neyo tebasangayo omuga nti sirina budde nnyo bwegenda kumala naawe tinenjala kumanya kutobwamyo oyagala kwesimbawo okubeera kansala oyagala kwesimbawo okubeera memba wa paalamenti oyagala kwesimbawo okubeera chairman w'NRM oyagala kwesimbawo okubeera mwogezi w'NRM mpaka katabako nja kufuna obudde ekiro biteyitemu akati bwonaafuna obutabo obubwero obutaala nja kuwanga kateeka ssente 19 bajja kuga nti nkubiraako enkya osanze ni bizi obadde mu njirese kuwasimbipe kati abalonzi eyo embeera yaabwe obulyake babusomesa abaana nga bakyali bato nabo batambuliddemu abagenda okwesimba oba abeesimbyewo nabo kibagendako tibakimanyi tibakibuulira bantu nti nze bwe nabeera memba wa paalamenti ngenda kuleeta etteeka ebyenjigiriza eno UPE tetambudde bulungi olw'okubeera kino na kino bino ebyamalwaliro tibitambudde bulungi olw'okubeera kino na kino eno lyetteeka lyensoose okutwala lyensookerako bwemunnonda bwaba chairman wa LC5 naye abiri ne manifesto ngenda kusooka okukola akagga k'egindi ngenda kukola ak'egindi ngenda kukola ag'egindi gavumenti ngenda giteeka ku nninga etwongeze ku ssente zikola enguudo ebyo nabyo nanga nga tibiriiwo